Tusobodde okukwata ba suspects Jinja CPS Jinja bali 34 kachira waliyo bana nebuwenge basatu emisango mingi era janjawulo ejiguddwako ku bantu abenjawulo omuli public nuisance, inciting violence, malicious damage, okubeera mu unlawful assembly. So kati tuli mukulaba nti tu processinga oba tukola ku file zaffe zino tubatwale mu court nga kululi bwe twatwala bali kati tufune ekyokuyiga nti sako ne robbery because mubaddemu okubba kati awo olabira nti ekigendererwa kyanjawulo nnyo. Tuli mu kwekalakasa ate nga muli mu kubba, muli mu kwokya bintu by'abantu, muli mu kwonoona bintu by'abantu. You see? Amakubo, highway, mukuta amayinja. All those are unlawful acts, unlawful activities. Era obo ino okuvunaanibwa ng'omuntu sigamba nti fe ab'ekika kino fe bali mu kutuyigganya kubanga tuli ba nedda tukuvunaana ng'omuntu. Era ne bano tuli mu bavunaana muntu sekinnoomu egyo emisango gye tubaze egyo.